Okay, kale. Ara bintu ebyo nadde newaze ngamba butufu sigenda byogerako naye waliwo ekintu ekikuwaliriza n'ogamba lesinza butakyogerako. Kakati mukimanyi bulungi nnyo twadde mu kusabira twali tukyasabira omugenzi Moze olunaku olwajjo naye ebimu ku ebyo byesinza kubuusa maaso abaana abawala oba abakazi tulina mizimu ki oba kye kitusumbuwa. Mama yogedde ensonga ze nendabira ddala nga bwanadde ngambye ndowooza naye mu butuufu ngenzo kirowoozaako ennyo nga ndaba amakulu mangi agakirimu. Kaakati mwaba abakyala abakyasomboola abaana mubatwalira maama wa Moze nti abaana yabazaala pakakati kisoboka okubanga kale nti abaana basoboka okubanga bakyajja naye mubeere mukko ne bagita batya n'obwongo obuzaale okitegeera omuntu alimba nga tategeera naye aba musiru nnyo oba ontegeera waliwo omuntu alimba ate naye n'akufuulira ddala omusiru. Kakati mama yagenze nayogera ensonga nempulira nga nange nkwasa ennaku goleeta otya omwana n'ogamba nti emyaka 28 oli mwana wa Moze. Moze yafa alina emyaka 33 kati yakuzaala alina emyaka 5. Bannange mpulira kwennuma yakuzaala alina emyaka 5 yakuzaala mu mukozi wa waka ebintu ebimuzina kati nkugambe nti ki myaka 28 bwesitudde wetutteyo mbunze ndi mwana wa Moze kuki ate munnaye kyasinza okunsesa nti yagendayo ng'agamba nti nno ng'agamba nti mwana wa Moze yennyini yeyeetwala oba ontegeera nagamba era nze mama yaŋŋamba nze ndi mwana wa Moze myaka 28 nga kiki ekyo kyogamba eggwanga mu butuufu. That was a disappointment for me. We nakiwulidde ekyo ne mpulira ng'ennaku mu butuufu ekola kyennuma mulekeraawo ne bw'aba yali yandibadde wa myaka 10 bamikwano mulekeraawo bannange mbegayiridde omukazi mumulumya omutwe ku nnaku y'omwana wataagateko n'abazzukulu abatali babe oba ntegeera abatuufu nga ddala banaabakebera nga batuufu mubatwaleyo babakebere bamanye. Mami yagenze nayogera ne ku nsonga endala n'agamba kakati naawe waliwo omwana gw'oleeta ng'oba yafaanana ate jjajjaawo gwamuleese Shobola naye jobola munnanga asajja basanyukira nnyo abaana babafaanana ne banyaza ne bagala nnyo abaana babafaanana ne bagala nnyo abaana nga babafaananye ntugo omukazi ozaalira ludda lwa musajja oluusi omwana kufaanana nnyo omusajja n'atamwagala kimala ne leero ndooza nakizudde nnyo. Mama yagenze n'agamba olina akuleetera omwana nga naye ennyinda etunula ng'ennyindo nnene enzibu omwana wange yalina akayindo naye akati gwe n'okwata nojja noleeta omwana ng'omwana tafuna wafaanira ddala yadde Moze ng'ennyindo nga mbyabatavu bweti n'agamba naye kakati omukazi yamugamba ntofaayo kandeeta omulala n'adduka n'agenda n'aleeta omwana omulala n'anoonya omwana omunyarwanda pure n'amumuleetera naye kakati mwe mulowooza mama gwe mulusiruwaza mulowooza ategeerera ku ludda ki mumusiri nange abantu bannange ogenda olimba tusibalina kumanya kakati tuba tukyali awo ne baleeta omwana ow'emyaka 2 myaka 2 essaawa eno wetwogerera Moze yamuzaalira mu ntaana myaka 2 Moze aba yamuzaalira mu nta myaka 2 kyekyembagambye nti mulimu omusiru nga te naye alimbisa busiru n'afuuka omusiru aye nayagala naawe akufuula omusiru akusiruwaze oba ntegeera sometimes ebintu ebipitirirako sometimes nseka busesi kubanga how emyaka 2 years noleeta ngo mami wabula asengesa ensonga zo nga mu butuufu zeezo yasengesa bulungi ensonga ze nga zeezo Moze yafa dda okitegeere sawa bwoyiseewo kati si myaka 5 naye gwe noleeta omwana wa myaka 2 yamuzaala ali mu ttaka gy'ali oba alina gwe yaweereza ebizaala n'amugaa gundi nyamba akaawo mpisizaawo kaawo Endo bijja kunzita ku nsi kuno yiga kunzeza abakazi tu ne batugamba olisiru basiru sagala kyogera bwento munsonyiwe. It's a disclaimer. Naye olimba otyo bwenkalidde we butyo limbisa magezi ayina negaba amagezi dien eterimba kakati I was even shocked nina akantu ke najjukidde waliwo omwana yakatadde akukyeka ku Facebook nenkajjukira yataddeyo comment eyo ng'agamba bw'ati nti omwana ono waliwo omuvubuka eyafa mu baana ba ghetto kids yalimu ekite kyane kyafa kyali si myaka 10-14 kyali awo bwekityo kakati abakazi bali batandise okuleeta abaana baleeta abaana
mbw abaana olwokuba bwebawulidde waliwo afudde kasaba wulira serebu afudde muyimbi afudde presenter afudde kasaba wulira nti afudde musajja Samuel naye ng'amanyikiddwa ogenda olaba abantu abaleeta abaana tobaana ne babagaba ne mwana muto omwana yafudde mutoko kwe kujjukira baga okay osanga siwa wano kakati program kiri kitya kwe